oli awo ogenda kubeerawo okumala emyaka 10 ng'okola ekintu kikimu really in this economy. Era nze kyabasaasidde nnyo, but anyway, olugambo ddwo nga ddwo olwagwa ge mazima nabo bakimanyi bakifiiringa. Ipsos yafulumye baalabye gye luli sikyo. Finally, Zahara Toto amaze n'afuna omulimu gw'okukola ku TV endala. However, mu kubeera nga bamu anniversarying omugambo gwa Tokomose n'ebisongovu byaweereza eri ku program gy'abadde akwasaganya emirimu gye, bigambo bisongovu nnyo, bigambo by'amaanyi nnyo, bigambo byakuvvoola, bigambo byakukakanya, bigambo bimalamu amaanyi. Zahara Toto finally TV emuwadde omulimu, era nga si TV ndala ye Makula Television, era Makula eno ng'omulimu gw'emuwadde si gwe guli gw'abadde akola eri, kubanga omugambo gwa Tokomose mu kubeera nga ku program bonna n'abantu abakola program z'olugambo amaanyi gayinza okuggwamu obanga omu ku gwe akola ku ezo program ez'olugambo. Agambye olugambo alukoledde almost myaka 5, tewaliwo kye lumwongeddeko wabula abadde nga stagnant okumala emyaka 5. So okusinziira ku ye n'agenda ku TV y'Amakula gye bamuwadde omulimu, era ng'eno agenda beera akolayo nga DJ. Mukimanyi bulungi nnyo nti ne Zahara Toto yagenda okuva kusanyuka TV ng'atandise okubeera nga practicinga nga actually nga maze bulungi nnyo okubeera nga practicinga n'okumastaringa ekintu ky'okubeera DJ, nera nga yeyita DJ Zato, nera nga ekyokubeera DJ kyemutambuzaako n'amawanga. Yes, ng'afulumya eggwanga n'atambulako ewantu eyo yonna nga bamuyitanga DJ. On top of that, y'omu ku ba top entertainers mu ggwanga erya Uganda okusinziira ku ye. So omugambo gwa Tokomose ng'aweereza abo bonna abakyakola program z'olugambo temulina kye mumugamba, ye lwaki mbeera mwogerera kanmukuteereko n'asobola okubeera ng'olaba omugambo gwa Tokomose we babadde bamu anniversaryinga ku TV empya y'Amakula gy'agenda okubeera nga akwasaganyiza emirimu gye nga DJ. Ge mazima. I reached a point nendabanga seeyongerako olugambo lukolera emyaka meka 5 okuva ku Spark nenduyingiza kusanyuka. Mukitegera kyenjogerako, you reach a point no feeling ng'omuntu nti tolina kyeweeyongere. Oli awo ogenda kubeerawo okumala emyaka 10 ng'okola ekintu kikimu really in this economy. Era nze kyabasaasidde nnyo, but anyway, olugambo ddwo nga ddwo olwagwa ge mazima nabo bakimanyi bakifiiringa. Ipsos yafulumye baalabye gye luli sikyo. Baalabye gye luli, era kyesinga okulemberako Ipsos bakulaze nti it's entertainment sikyo. Babiwulire era bakimanyi. Ipsos wamate mwamulabe mwagala kwefuula nti temwamulabe mwagala kufulumiza results nezitulaga. Okitegera, I came out topping as number 2 Ipsos best entertainment show host, not because olugambo but also because nina kano keneyonge